kati live yaliko Timixi, Meremenya, Masanyu nayo Kwinangi. Kale ne bakubira Ariana najja. Naye yali yakatuke bati natandikirawo vuma. Nga takuwadde gundi chance kwogera gwe ng'omuntu era ne oba ng'okebedde ezo lives kizibu nnyo osanga nga nze nina wenjogera anything koze watuuka ayogerayo byayagala I just keep quiet cause sola competing na muntu bwati nali nkozesa erinnya Pavin wa Ariana nenkera ku makya nensalawo nkola ekintu serinnya kitegeera then nendikyusa nenteekako Pavin. Nenga before that I had posted a video ya Zaira. Kitegeera kati oba kyekyamunyiza cause Zaira tamwaga Ariana tayagala Zaira. Ekyo nekisooka kiyitako sometime. Then later nenkola video endala. Nengamba I've changed my name. So I've realized that I'm even loved more. Okusinga luli nga n'erinnya lye. Babuzaako mwena abatulaba amanya nze Jona Ssentongo mbaniriza ate nateeka omukutu gaffe omuganzo gwa Tindi Files gwene yakatyo nga kugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga eno ensibuko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu. Olunaku olwaleero ku sayidi eri ey'abannaffe aba TikTok twegatiddwako omwana obuwala abangi bumanyi nga Pavin nga nnono agende waliwo embiraanyi zazze ng'ate abeeramu nga yenyigiramu nga zino nno zenyigirwamu omwana abangi bumanyi nga Ariana Sebunya ow'oku TikTok ng'alina ebintu ebimu byamulanga bayawukana bubi nnyo era olutalo lwali kuno ku TikTok nga lw'amaanyi nnyo. Olunaku olwaleero munoonyezaako asobole okuba nga ate atunnyonnyola biki ebyaliwo mu maseekati gaabwe ne Ariana yowaaye ki ekyabaleetera okuba nga ate baawukana nga ate baali banfanfe. Ate tunagenda ddala maaso kansabe obuze kuba tulaba twolekere emboozi eno. Basawo ne bannyabo mwasiibye mutya amanya nze Pavin abasinga mbadde mumanyi nga Pavin wa Ariana. Gwe Pavin wa Ariana. Nze Pavin. Tokyali Pavin wa Ariana. Erinnya waali ejjeeko. Nali ejjaako dda. Lwaki? Ebyaliwo mwenna mwabiraba. Okay, nga tugendagenda into full details of ebyaliwo byonna. Katutandikire ku nsonga eyaggwe ne Ariana okuba nga mwemanya mutya? Nze ne Ariana okwemanya, at first I was a fan. Segeera. Okay. Nali fan we then nembera mukwano gwe. Besides being a fan. Yeah. For how long had you been Ariana's fan? For a year. Okay. Yeah. Nga mwogera nga twogera like nga nkubira in case of anything nga ngamba Segeera. Enamba zammwe ez'essimu mwasinkanirawo kubanga ate muzisharinga ku TikTok. N'atwala eyo nawe n'otwala eyiye. Awongera tetwogera nnyo kiri kale fani. Ng'oli fani we. Kugamba ng'onyumirwa byakola. Nga mwagala sinakunyumirwa naye ng'omwagala ng'omuntu. Oluvannyuma lw'okuba nga mwali mukomye okuba nga mwemanya ku TikTok okwo mwali mumiitinzeeko anywhere? Yeah. Okay. Mirundi mingi nga tumiitinga. Ng'olwo mumiitinga na kigendererwa ki? Nga gw'ona miitinga mukwano gwo. Pavin nja tugendeko wano kitegeera. Pavin nja ng'onnyambeko wano eno. Pavin nja ng'ewaka njagala kulabako. Yeah. For how long had this happened? Mwaka mulamba. Mwaka mulamba. Omanya nga tuli ba close friends. Okay. Yeah, cause yajjako ne ku ssomero nankyalirako one time. Yeah. Ssomero ki? Ssomero eyo Maya. Najja n'akukyalira. Yeah. Ekitegeeza omukwano gwammwe tegwakoma kuba nti oli fani we nti oba mwemanyira ku TikTok. Wabula gwagetinga so personal with each other. Yeah. Okay. Nga buli kimu ekyo kimanyi nawe buli kimu ekyo kyakimanyi. Ebisinga. Nga mbimanyi. Okay. Nga n'ebyange abimanyi. Okay. Yeah. Kugamba nga mwasosietingira ddala wamu. Okay, oluvannyuma lw'okuba nga mwali mu miitinga nga embeera ze zaali zikyokutwaliza wamu oba embeera zammwe? Olaba ebiseera ebisinga oyagala omuntu regardless oba ayina mbeera ki oba ki. Naye nga ekintu Ariana kyalina ali so controlling. Ate ayagala ofuga. Nenga besides all that nali mwagala nga y'omuntu.
Okay. Yeah. Controlling omuntu okwagala ofuga ko kubanga akola atya? Controlling kale ye muntu nga ayagala okulaga nti akusingako, she's high, oli wansi. Bakulagira Pavin kola kino eno kitegeera. Tali polite mu njogera ye. Yeah. Nga akuboggolera buboggolezi. Ayinza butaboggola naye nga alina commanding language. Okay. Kuba kino yakikolanga lwakuba nti yali amanyi muli bafaani be. Kuba nti wali faani we. Naye nga gwe bwe tewandiisiza faani wo ate nga mukwano gwo. Ng'amanyi ojja mweguye. Ayi. No. Esa esinga oyinza osiriikira ekintu n'otuuka n'obikoowa nga tokyasobola. Okay. Yeah. So mu bafaani be yali gwe wekka oba you were together as a team? Abaali bagenda ddala maaso okuba nga ate mu meetinga associate in one way or the other? Twali bangi. Yakolanga groups awo n'atuteekamu naye nga aba nabo baali babeeranga bangi. Mwalinga bameka? Over 100 people. Naye nga bagenda omukyalira baali tebawera 10 nga obimanyi. Okay. Kazi twagendako ne kusomero tumukyalirako. Nga mukwano gwaffe like TikTok waffe mukwano gwaffe, you get. So what was your role as a fan of Ariana Sebunya? My role? Actually, I was a friend. Just esa chatukanga siali fan. Nga asobola okunkubira nanga Pavin gamba abaana segeera tulinayo vidi. Let them contribute something. Kolechi oje onkyalire nga we contribute as a group. Nga ye talina bazadde be bamukyalira, talina family emukyalira mmwe mulina mukyalira. Kyabazadde simanyi cause gwe manyiko mami weeka. Yeah, cause yateranga okujja ku video zange nga zicommentingako. That's all ne simumanyi naye in person cause simulabangako. Yamuba kweka. Simanyi oba yewa mukweka nze wange ye mulaga. Kyesitategedde bulungi. Mu buvunaanyizibwa mwabujjangawo contributing ogenda omukyalira ku vidi nga talina muzadde we. Twali twagala sinti kyali kikake. Twali tukyagala fenga mikwano gye. Ate oba olina obusobozi why not? Kitegeera. Nga nammwe mwekubiriza nga bakyalibe mulina muteekeddwa okuba. Ayinayo akatono sinti kyali kyatteeka naye ayagala. Awo wonna nga tubalabala muli mu myaka emeka so far with your friendship? Nze na Ariana? Mwaka. Friendship yaffe emaze omwaka mulamba. Twadde tutandika gwa COVID. Okay. Yeah. Mpozi gati gw'osomera wa? Nze nsomera Maya. Somera Maya. Somero baliyita International School of Nursing and Midwifery. Olina nurse mulamba? Yeah, nurse. Mu kaseera kano akati tugenza okulaba muyisiŋŋanya ebigambo ebizito ku mukutu guno ogwa TikTok. Ki ekyajja mu masekkati wammwe okuba nga ate mwawukana? Ensonga. Sobola kugamba nti ensonga entuufu y'eno naye nze kye ndowooza. Ekisooka nali nkozesa erinnya Pavin wa Ariana. Nenkeera ku makya ne nsalawo nkole ekintu erinnya kitegeera. Then nendikyusa nenteekako Pavin. Naye nga before that I had posted a video ya Zaira. Kitegeera. Kati oba kyekyamunyiza cause Zaira tamwaga, Ariana tayagala Zaira. Ekyo ne kisooka kiyitako sometime. Then later nenkola video endala. Nengamba I've changed my name. So I've realized that I'm even loved more. Okusinga luli nga n'erinnya lye. Wabeerera n'erinnya ly'abantu baali tebakwagala? Yeah, gwe kyabiranga mu comment section yange nze akimanyi. Nga tebanjagala kati nakola screenshot eyo video nagiteeka ku status. Kati ninyo lwaki osubira abantu baali tebakwagala ng'okyakozesa erinnya lya Ariana? Anti ye nga y'omuntu TikTok temwagala. Wakitegeera otya nti TikTok temwagala? Kisinziira ku reaction y'abantu. Omanyi abantu be tubeera na actually ne comment section zaffe zokka zituwa. Yeah.
Olwamala nakolera video. Ya no ya screenshotting video yange najiteeka ku status. Nanvuma. Nenjiraba. Nentekinga even the screenshot oba ntazina simanyi. Neza wakati nesoka nensirika. Then later omwana omu nali simumanyi like yajja mu inbox yange nangamba Pavin ekimanyi nti no bali mu reporting account yo. Nengamba ye how kijja kitya. Kati nampereza screenshots eza Green Family nga Ariana abagamba mugende mu reporting account yo no simanya mukozese waliwo gundi aje abagamba okozesa. Nengamba ye kati ezo screenshots nezikwata nezigatta neziteeka ku TikTok. Kati nezifuna like attention y'abantu. Ndoza uploadinga oba ng'oziteeka ku stories? No, naziteeka nakwata video neziteekako ku video. Yeah. Then nezifuna attention y'abantu nga ye abadde mukwano gwo lwaki abakola ekintu ekyo segeera. Then awo gundi Creed omumanyi. Then nankubira nambuuza Pavin what happened biki bino byenkola ki bempulira ne munnyonnyola everything nangamba ye kale tewali buzibu era Creed nakola video. Then nangamba like ngenda kukola live mpite gwe na Ariana mujja solving these issues cause mubadde ba mikwano tekiba kirungi kwalaba nga mutandise okuyomba we mutu. Nakola live kati live yaliko Timixi Meremenya Nasanyu nayo Kwinangi kale ne bakubira Ariana najja naye yali yakatukaye bati natandikirawo vuma nga takuwadde gundi chance kwogera gwe ng'omuntu era ne oba ng'okebedde ezo lives kizibu nnyo osanga nga nze nina wenjogera anything koze watuuka ayogera ye byayagala I just keep quiet because sola competing na muntu bwati. Okay. Yeah. Ogaze n'otugamba nti ekyaviirako entaba eyo yonna okuba ng'okyusizza linnya lyo nakyusa erinnya lya TikTok olw'okuba nti Ariana takwatagana na Zaira. Abaana bano abato olowooza ki ekibaviirako okuba nga tebakwatagana gwe ng'abaddewo ng'oli kyali wa Ariana? Amanyi waliwo ekiseera ekituuka nga there is someone nga tomwagala naye nga tewali kye yakola naye nga you just don't love that person ate ng'omulwanyisa. That's how it's Zaira. Ariana yarwanisa Zaira? Yeah. Tugiyite competition Ate nga tasobola namutuukako. Lwaki abaana ba TikTok mwettanidde nnyo competition? Awo sobola kulimba. Sina kyemmanyi. Lwaki buli omu ayagala okukakasaako ku munne oba okulagako munne nti ye w'amaanyi? I don't know. Oba gundi social media pressure simanyi sana kulimba. Oba numbers ezibawaga eza TikTok? Ne numbers naye esobola okubeera issue. Okay, oluvannyuma lw'okuba nga ensonga zino mwali muzikoledde live n'agenda ddala maaso okuba nga ate akuvuma. Yeah, kati ng'ovudde kweyo live ya Creed waliwo live endala gye twaliko kati nga kuliko omuwala bamuyita Proud Side Chick mukwano gwange actually ye tuvudde naye Ariana amanyi everything sinti muleeta mubulesi everything akimanyi kati era kolo yajja natandika okwogera kati nayogera ku mami wa Ariana. Ariana najja engeri gye twali nti ffenna twaliko ku live nga nange naliko n'agamba nze yalondamu nze nti nze akoze eki nze avumye maama we naye nga the way I respect her mom sobola kutandika muvuma kitegeera. Gwoba wali okitegedde nti kati mufunye obutakkaanya, why would you still continue making lives with other people okuba nga ate bakuleetera okukussa mu mbeera y'okuba nti oyogedde ebintu eby'enjawulo oba ebyo bikuyye? Waliwo ekintu ekitewalika nga kyoba omanya nyinza okuba nga nkoze live nga live yange naye nga sigenda kale sigikoledde oli naye ekyo nekisuka mu comment section n'ogamba yo lwaki sikyogerako. Kati comment section yakuteekako pressure eyo y'okuba nga ovaayo okwogera ku nsonga zino.
Soko tuzeeko kemabega katini awe mwali na Ariana mwatambuzanga mutya obulamu? Nze ne Ariana katengeje kintu ffenna tusoma ebiseera ebisinga we yabeeranga akusoma nga tusooka ne tusirikamuko naye ebiseera ebisinga nga waba ali waka osobola okukuba nga Pavin njongo nkyalireko ewaka ndi wano neebowa n'ogenda n'obeerayoko oba nga wiiki n'oddayo gy'oba obadde naye tekyamumalira neera nannangira mbu yansuza imagine nga kyokka yampitanga n'okumpita ewuwe. Wali wuwe waabwe? Wali wuwe ewuwe. Lwaki mu kwogera kwe ye agamba nti wali omwesibako? Simanyi akijjawa naye nga ebiseera like engeri gyayogeranga ebyo ebintu yali nga ayagala only negativity cause mu bintu byonna byonna bye yayogera tewali kirungi na kimu kye yali anjogeddeko naye nga gwobeera ne mukwano gwo ky'ogamba bakola bibi byokka byokka tewabaayo kirungi na kimu kye yali akoledde tekisoboka. Kati yayagalako nona linnya lyange nekyo kyeyagamba baana okuripootinga akawunti yange yali ayagala nviireko ddala ku TikTok nzireyo ddala ku zero kitegeera. Kugamba yali takwagalizangako kirungi kyonna. Cause yagamba mbu ye yandeeta ku TikTok era ezo namba ze nnina it's because of her. Kiyinza okuba nga kituufu ate nga si kituufu ather kubanga nange nteekamu nnyo kitegeera my time ne ssente zange ebintu ebyo tubikolerera naye she never appreciated. Gaining number soko mbuulire oteekamu otya ssente? Gwe transport gw'okozesa okukola ki? Ogenda oba okushootinga video ba videographers b'okozesa ye nga ye kennyini omuntu ogenze omusanga nti mugenda kukola video era ogenda mutambula ogenda kukozesa transport so ezo ssente. Zino ssente mubaako n'engeri emu gye zikomawo? Banga azisaddaase naye kiba kikuyamba. Kikuyamba kitya? Akawunti eba ekula. Ate ebigamba abantu bye bagendera ddala maaso okuba nga ate boogera aba bali mu kaawo nga bagamba nti musajja yabatabudde. Ye kennyini yagaana ovaayo okwogera musajja ki oyo eyatabula nze gwe simanyi. Naye ng'omusajja yaliwo? Nze simumanyi sina musajja gwe mmanyi. Oba wali odeetinze ku muntu omu naye gwe yali adeetinzeeko ku kyotamanyi? Era yandibadde aŋŋamba naye nga simumanyi n'omusajja gwayogerako gwe ky'oba omanyi. And there is something behind, so you should tell us then. Because gwe abaddengawo ennyoko naye kati ekitegeeza ekyaviirako kaluma nnyo era yenna oba okimanyi. Olaba bajjo naye obuzibu bwonna ye bwava ebyabasajja tebiriimu. It wasn't all about any man. Oba watandika okompitinga naye n'akiraba obulala? Nga nkompitinga naye ntya? Nze nkera kumakya ne nkyusa erinnya ne ndejjako nga ate si gwe yaŋŋamba nti nnokozesa erinnya lyange nga nze yalyeterako nga njagadde lwaki mbasikira kumakya ne ndikyusa nga njagadde still. Kale gwe mu kukeera okukyusa erinnya wali omwetamiddwa ng'owulira omwenyiyiddwa? Anti kati olaba obeera ne mukwano gwo then nabako ebintu byakukola. Nali munyiigidde era nensalawo mwesonyiwe that's why nakyusa erinnya. Alina bye yanjogerako awo before gundi before Pepeta eyo show ya Ruchi. Nti ki? Yagera n'agamba cause yali aguze table kati ng'ali mu kulonda abantu bagenda kubeerako eyo table. Kati nga baweddeyo nga kubulako omuntu ogwa ko mukwano gwe lwaki tokola ki lwaki toleeta Pavin abeere ku table yo. N'agamba akakaana sikaagala kabi kanneesibako biki kika nga mukwano gwange najja bulungi n'aseka nange. Kati bennyini be yabigamba ate be bajja ne baŋŋamba Ariana yayogedde kino ne kino ne kino. Ngamba kale kati sakifaako nnyo
nagenda kushoya rich cause nali nguze gundi VIP ticket nali ndiawo aja anewesa haga some ignoring anti I'm ignoring because chandi mlabisiza waliwo abantu nemwahagera ne tuvibingawo then naddayo naye nga already manyi ekindi ku mutima ina bye yanjogeddeko kyokka ate wanne na pretending nti ki mukwano gwange era we namanyira nti si mukwano gwange nina omuta. Lwaki wali tokimugambirawo in the first place? Lwaki mba nkimugamba cause after all twali tumaze ebbanga nga tetukyayogera era byonna byonna bibadde bigenza obbaawo nga sikyayogera naye. Oba tukitwale nti abantu okufaananya Zaira ku social media kyekyaviirako na bino byonna? Simanyi cause oyinza n'okuba nga neyo nayo nsonga nga oli akufaananira mulabewo nate kisoboka. Nawe olaba mufaanana? Nze saawe mufaanana naye abantu bagamba mufaanana. Owulira otya nga oli agambye nti omufaanana? Sirina kyempulira kati ngambe nti mba musanyufu oba mba mumyufu. I feel nothing. You feel what? Nothing. I just said that si kituufu. Obaddewo mu bulamu bwa Ariana era you were a best friend as you told us. Twagala okumanya ebyaliwo mu kaseera Ariana bwe bamutwalira emmotoka ku ssomero nga success card. Was this true? Nge yaliwo era yali omu ku abo abakola eyo surprise. Kati eby'emmotoka at first nange saabimanyaako nti I was informed okitegeera cause nagenda yampa enamba ya Alpha naŋŋamba oyo mukwano gwange naye agenda kujja kunkyalira jangu naye kati nze nagenda nasinkana Alpha tugende ku ssomero lya Ariana samanya nti nno mulimu okumusurprising emmotoka naye later nga olunaku oluwedde then nembuuza ye bikinga bino saabitegedde ne babinnyonnyola naye nga byonna yali kali kalango era akola kalango ka mmotoka era ne bamusasula nebigwa. Ekitegeeza tebyali bituufu bye twawulira nti yali afunye emmotoka okubera boyfriend? Tebyali bituufu. Oba omubikkiriza? It was all content. Sirina bye mubikkiriza era abantu ekituufu bakimanyi. Okay, biki ebimu okutwaliza awamu by'ojja okuba nga ate osubwa oba the things that you'll be regretting ku njawukanayo ne Ariana mu kaseera kano? Sirina kye nejjusa nti nayawukana naye but ekintu kyenyinza okwejjusa nti at times we twalinga tutambula yali tandeka amabega kyobola nali exposed ko ba tiktokers abasinga banene tegeera nga bamanyi. That was the chance I had with her. Yalina ekintu ekirala kyakwongerako besides that cause ekyo ndaba nga kiri so tewali nawe kennyini wandibadde osobola obyetuusaako ebyo? Tewali. So kati gwe omukwano gwammwe gwali gulilayingirawa? Mayi waliwo okubeera n'omukwano ogamba nti guno gujja kunnyongerako kino and I'll be so afraid of losing such and such a person, you get? Kati gwe ki ekirala kye yali akwongerako okutwaliza awamu? Tewali. Bwe mba nga ntunudde nothing apart from that kyenkugambye others tewali. Kuze ebiseera ebisinga nga gwateekamu ennyo gwasinga okufaayo okitegeera gwe gwasinga okukubira nti njagala kino no you get nga ye talina kyawa era naye n'omuleeta kale n'omubuuza ti wali okoledde ki Pavin wallahi tasobola nakyogera. Tewali. Ku bbanga lyonna lye mwamala? Ku bbanga lyonna lye nali mmaze naye. Yatugamba yagguliranga KFC. Naye gwe osobolangira omuntu ekyokulya. N'olya KFC. Nedda, by the way that KFC kanjogereko. Eyo KFC si yagigula n'ogigula. Someone else yagigula n'agituleetera wakati wali waava. Naye kennyini agamba nti yangulira naye kennyini yagiryako naye yaliko ewaka yagiryako eyo mulala n'omugamba nkwataayo akavidiyo nga ndya KFC. Nga si yakakwata n'okukakwata.
Actually ne wabanga ye yajigula ne wabanga ye yajigula bosolangira omuntu ekyokulya ngaba maalo olaba oyo omwana ekintu kyasinga okwagala kuno nze kyemmanyi ekyokulya ye KFC ne wabanga omukyalidde ku ssomero agamba tewerabira KFC okitegeera KFC azirabye bukulu kati sisalangira muno naawe kyakulya KFC naye mwenna muyina emyaka emeka yayina emyaka emeka gwoyina emyaka gyenze teginkwatako bayina emeka. Okay, how old are you? Me, I'm 20. How about her? I don't know. Byabagamba jeje emyaka gye. Myaka emito gino n'obanga you started creating enemies, it's something not so good. Myaka gyammwe girina kubanga nkwatagana nkolaganira wamu doing things together, you get? Yeah. Not these things of being enemies to each other. Nenze nganze simwinaako buzibu na decidinga to let things go manyi sagala nnyo okulemera ku kintu. So ye mama we yali akumanyi nti Pavin, you've been there for her daughter. Yeah. And you're such a good friend to her daughter. Yeah. Yali amanya tetwogera nnyo naye nga comments ze mu video zange ziraga nti yali anjagala. Eza mami we? Yeah. Ate gwe? Ate nze? Ate gwe wali tewamutwalako wammwe ku mwanjulayo mbazadde bo? Simutwalangako waffe and I was happy that samutwalako waffe cause yandiyogedde bingi olaba yayogera byatamanyi nako nayogera on my mom gwatalabanga nako. Nga kiki yayogera ewammwe ku maama wo? Sagala bizze ebyo cause yamuwemula na I don't want to talk about that. N'okuwemula. Aina ayogera bubi kale. She doesn't respect herself. Enzo okuwemula n'ovaamu ebigambo ebyo byonna webiki. Tukaabira wano. Sola kaaba naye waliwo ekiseera ekituuka nga I feel bad. So that now you made the best decision. Your life is now moving on smoothly well. Lungi nnyo by the way. Nane black family abana bamfula black mommy. Did you know about that? A good black mommy? Yeah, it's a black mommy. Okay. Yeah. What is it all about? Just nga onalaba nti waliwo colors, waliwo green family, waliwo blue, but there is black. Yeah. Ati gwe black? Lwaki gwe wasalawo black? Mpulira blue family. Anti nasalawo black cause tiwoli n'omwagirina. Actually abaana we bagimpa nti oba nze yasalawo kitegeera. Ati black family gw'ogirimu nani? Nzekka as for now. Cause n'omulala gwe nkwasaganya naye kyali wange. As for now kyali wange gondi ono Timo. Abasinga mumanyi nga Jaden. Yeah. Okay. Okay, as you're winding up, your final remarks to the people. Obagambe na buli kimu ekyagenda ddala maaso in summary. Ebyagenda ddala maaso. Oba kati how you're moving on with your life for now? As for now, the independent. Sina bestie. I have friends, but I don't have a bestie. I'm working on pushing my brand, Air Black Family. Era soon, mujajimanya, nyo. Nakade batona badimanyiko. Yeah. Okay. Pavin si wa bigambo bingi ngenda kuba ate mwerekereza mu kaseera kano. Naye kansuubire musobodde okuba nga ate munnyonnyoka emboozi ye. Bw'atya bwe yakwatagana na Ariana byatuukawo masekati gaabwe and they are splitting. Ngenda kuba ate mbasiibulira wano nze Nejjusa Ssentongo mukutu TD Files nkoze ne Lawrence ku kamera. Mubeere bulungi, mweraba.